Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very good morning, a very good afternoon, a very good evening. Jinja kusinzira bude chi video no wegenda kubera ngate ekutukira ko Fahad Prayuji banyigide wone updates ku bice episode kubera ngate happening mu gwanga leti Uganda ne bologanga eranga ngenda kusaba enkola fe webera teweda bida video ontera ke kigalo like ga sharing ko abala comment section akabox ako wansawo ate chikugana kubera ngate okirira ono bera ngate osulawo ndoza yo akubyogenda kubera ngate osanga mukatambi kano kakati oluvanyuma lokubera ngate twogeredde omuyimbi Chozeni Beki nga bwe yavuddeyo anabera ngate atandika okukola obuntu obutategereka ku mwami wamanyikidwa nga Professor Ssekajja era nga nebyasembyeyo babadde ku kivulu kya Maureen Nantume. Chozeni Beki yavudde nabera ngate ayambaza omwami w'ebitengi kugamba yabaddawo kwegamba nga tategerekera abantu bangi nnyo abasobola okubeera nga teboogera ku ngeri Chozeni Beki yatandise okubeera nga ate eyeeyisaamu nga baga nti Chozeni Beki yatandise okubeera nga ate aleetera ddala ekyalo kye saidi zeri e Masaka era ng'omukulu amanyikirwa nga Professor Ssekajja omwami w'omupya munnage ebintu bino abadde nga abiraba era nga asirise kyaddaki akirabika akaliro kamutuuse era avuddeyo nabako obubaka bwasobodde okubeera nga ate atuweereza avuddeyo ku mikutu gye egy'enjawulo ku social media n'ateekayo obubaka alaga nti mwesonyiwe omukazi wange bantu mmwe, I love her so much and whatever she is wamma anytime you want me to put on ekitengi nga atuyambala no wahara my beautiful wife. Omukulu Ssekajja bwatu byesobola okubeera nga ate avaayo ana supportinga omukyala amanyikidwa nga Chozeni Beki obeera okubeera nga ate abantu bamwogeredde ebbanga ddene nti ebintu ennaku zino bye yeekolakola bya kisiru ebintu bya kyalo. Munange omukulu avudde na defending alaga nti nze mukyala wange byakola ekyamaziba kiri nti binkolera era omukyala kasitaalagira nze sirina ttabu nja kubeera nga ate ekintu konamu bukonyi stamp. So ebyo nno bibigenda mu maaso saidi ze njagala kubeera nga tebaterawo n'obutambi buno era still ku nsonga za Chozeni Beki tulakalira subscribinga bw'oba ngubaddeko kubeera nga ate otwegattako akade ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekakwalatinga buli ndabadde se video Sheikh Ashaf musomi wa dduwa enamba zisimu ziyitawo wansi ku stickers teweerabira kubeera nga ate omunoonyako bannaffe ba Habib Airport Pickup nabo abeera nga tebafuna ku namba zisimu eziyitawo wansi awo kamba ensonga zino ate nkomawo n'amawulire amala mangi natemuvaawo Joe when went to come when so chira wantu mukono gwo guli mu kiwato so I'm just I feel like are you sure Joe when mwami wange ono yatuse buli kimu kye nali neetaaga ng'omukyala kyange mwami wange is my hero. Chozeni Beki tali mu mukwano. Chozeni Beki ali ku revenge. Abaana bano bwe baali batandika okweyagala bigambo bingi byayitingana ate bwe baazaala omwana ne kujja bagira. Chozeni Beki gwe sitomulamba ng'oyagaza ki omusajja gw'osinga ssente. Chozeni Beki gwe alina erinnya ku basajja bonna n'olonda yooyo. Chozeni Beki yabaanikuzanga ekigambo kimu nti nze sinoonya ssente nnoonya mukwano. Era tewaliwo katambi konna mu mawulire ke wali olabye nga Chozeni Beki yalinga ng'omusajja mu relationship nga akkakkanya omwami we. Buli waabadde alabikirako eri ab'amawulire ng'alaga obwetowaze obungi eri omwami we naye ng'ate omwami we ali wansi we mu byenfuna ekitegeeza Chozeni Beki mu relationship eyo yali anoonyamu kintu kimu kuwulirwa nti ayagaddwa. Tewaali kirala kye yali anoonya. Yali anoonyamu kintu eki kumwagala na kuwulira nti ayagaddwa. But the question is ye omulenzi yawulizaako munneewe nti ayagalwa kubanga bw'oba osaba omulimu oteekayo CV nja sobola okukola kino nja sobola okukola kiri nja sobola okukola kiri era ebinnyonnyola ky'oli mu CV yo n'emirimu gy'osobola okukola kwe basinziira okukuwa omulimu. Lw'oliremererwa okuteeka mu nkola ebiri mu CV yo kampani lwegenda okukusalayo. Katugambe Chozeni Beki kampani ngeza bugeza nga Dictator Amiru yali mukozi naye ng'omulimu gwe gwakuwuliza ono nti ayagaddwa. The question is Chozeni Beki yawulirako nti ayagaddwa
to the extent omuwala oyo yatuuka okukolako katambi gye buvuddeko nga bakyalina oli omukadde soona omupya n'agamba bwenfanga ku malaalo gange bateekeko akapande nti nakwagala mwami wange nkwagala nnyo omukwano gwe gugenda kunzita taata baana n'akaaba n'atuuka n'omugamba ngwako mu kafuba. Ebigambo ebyo tebyali byammwe abalabi, ebigambo ebyo byali bya mwami sipesifiki. Simanyi yali amukoze eki ku olwo, yali amusobezza atya ku olwo, naye ng'omusajja omukulu bwe mpuliriza ebigambo n'eddoboozi omuwala lye yakozesa, omuwala yali akomyunikeetinga nabbaawe nti omukwano gwo gugenda kunzita, bw'oba olina ky'okola lekeraawo, tommenya mutima. So waliwo bendabye nga bayita Chosen Becky malaaya. Mwe ba malaaya kubanga Chosen Becky abadde star ndowooza kakati emyaka nga 7 mu bwa star bwe yali asobola okufuna omusajja ow'ebbeeyi, abagagga b'omu Kampala, ne bwaki alonda eno ebbanga lye baabeera bonna n'atakoma kumulonda n'okumuzaalira, n'amuzaalira ate ng'alina ssente ze, ng'alina erinnya lye, ng'alina enduulu, buli waatuuka nga bamuyayaanira, kitegeeza yalina omukwano gw'omulenzi. But the question is, omulenzi yasasula bbaaka? Omuwala kye yali ateekamu ono yakizzangamu oba yakimuddizanga? Omanyi omukwano gumenya nnyo ng'ogulimu wekka. Abali babaddeko mu mukwano gw'obwomu mugumanyi nga gw'oyagala takwagala, nga buli ky'omuwa takisiima, by'otonye byatonera ye gw'ayagala. Kakati omukwano gw'obwomu oba ng'anyiga ekisiikirize kyo mu disco bituuka ne bikutama ng'olina okunoonya ekiddako. Sigambye nti ye Dictator Amiru yali mubi oba teyayagala muwala, era sigumusalidde, naye ndi kummwe abagusalira omuwala nti malaaya. Bannanga omuwala yayagala omulenzi, era singa mbadde sinnafuna n'alisaye Mukama Katonda ampa omuntu anjagala nga Chosen Becky. Nammwe abavubuka abato mbakuutira, bwe mubanga musaba Katonda abakyala, mubasabe abakyala abafaanana nga Chosen Becky. Chosen Becky gwe njogerako ye muntu aba ne ssente n'atanoonya balina ssente, ng'anoonyezza ggwe. Kayagadde ggwe asiimye ggwe. Ye muntu akwagala nga talina ky'omusuubira kumuwa okuggyako okwagalibwa naye. Ani ataali yagadde kwagalibwa? Oba ani yali yagadde okubeera mu relationship nga gwalinamu naye nga gwajeeguya? Omukwano ng'ogulimu wekka guluma. Nze Dictator Amiru mukwano gwange naye mabegakaawo twayogerera n'ansuubizaayo olusaniya. Mwagala nnyo, naye wakati mu kumwagala ekyo tekigenda mu bawa moral authority kuyita eyali mukyala we malaaya olw'okuba yamusuddewo n'agenda nani n'eyali ddereeva waabwe. Era kameramaani mbagambye ono tali mu mukwana, ali ku revenge. Gwe waalisoose ne weebuuza lwaki mu basajja bonna ono era ensobi ze yakola kwoli teyaziyiga? Bamucriticizinga kwoli nti ofunye mwavu n'aganja mmuggyamu omuntu we yavaamu omuntu ne beenyiga ki ekisi, buli omu n'akwata amaki agage. Kakati Chosen Becky awo ku waiting area ye kuliko abagagga. Lwaki sibe yagenze nabo era n'asalawo okugenda n'ono ate ali mu mbeera z'oli kaŋŋambe eyamumenye omutima? Ono ali ku revenge. Era musaasira abamu ne mufuna buttiimu bambi Chosen Becky
bambi dictator Amiru kwabo bambi tekuli victim alioku yono wa wakati gwe bali mu kukozesa obukozesa okukkakkanya obusungu bwabwe oba osanga asobola okuyiga okumwagala okwaddala naye njagala tusooke tukkirize tugaane nti ono omuvubuka Chusen Beki ali mu mukozesa kulumya oli nti naawe owulire bwe kiruma naawe owulire bwe kiwulikika nga bakukiitinzeeko kyokka ate nenziramu emabega Chusen Beki mwala wange gw'okakasa mu bimu ku byakugambibwanga temwali mu bulimba gw'okakasa mu byonna ebyakugambibwanga temwali mu kukonjera lwa nsonga singa nzija ne ŋŋamba omuntu nti mukyalawo nno mwenzi ali ne wayita akabanga nandaba nga ndi ne mukyalo kitegeeza mission yali yakubaawula oba singa ŋŋina ne ŋŋa omukyala bbaawo mwenzi ne wayita akabanga nga bamaze okwawukana ate n'otulaba babiri kitegeeza mission yali yakubaawula nabwe kiti abafumbo mwenna muggale amatwe eri sayidi za mikwano gyammwe ne sayidi gya mikwano gyaffe oluusi akakamwenyumwenyu koofuna ng'oli nange kayinza okuba kanyiiza mukwano gwange oba kakamwenyumwenyu koofuna ng'oli n'owuwo kayinza okuba kanyiiza nabwe kiti amaka mugagjeemu third party amaka mugagjeemu eŋŋambo omuntu anaafumba yo yaziba amatu n'abanga atawulira omuntu anaafumba yo yazibiriza n'abanga atalaba era y'ensonga lwaki amaka golowooza nti mulimu abasajja baddofe mwana wattu gawangaala kubanga balina emisango gye beefuula abatalabye n'abamu ne batuuka okugamba nti omusajja waawo baamuloga naye amaka kakisa gagendamu enzenkanankana kankulageko nga naawe ondagako anti oyagadde kundagako kakati katwerageko nga bagagenda sasikanga ga Chusen Beki ne dictator Amiru amaka kasita gayingiramu gundi namulabye nga bagajja kusasika nga aga dictator Amiru ne Chusen Beki emikwano gibeerenga bweru wanju emikwano tegibeeranga mu maka era nze ensonga lwaki ebiseera ebisinga bano abatutumufu we bagwako ekintu nga kino mba njagala okukyogerako nti mmwe abalala mukirabireko emikwano mu maka yemu ku nsonga lwaki bano baasasise obuteeguyaŋŋana n'okwagala okugwa olubege nga kuli ku sayidi emu nkiddamu ku nsi kuno omuntu asobola okubeera omwavu naye bw'amanya nti ayagalwa awulira nga yemugagga asinga kyokka ate ku nsi kuno omuntu asobola okubeera omugagga naye kaali wammanta okwagala ajja kwewulira ng'omwavu asinga omubeera eyo nga mu maka gammwe fuba nnyo ekyokuwa ekisookerwako kye bayita omukwano kyo kiweeyo kubanga relationship eyo yaliwo nga teyeetaagisa ssente ng'ekigimusa ku sayidi y'omuvubuka ng'aziwa omuwala nga yeetaaga ekintu ekyo waayo kwagala lwakuba ate toomunenye kuba situmanyi n'akalimi kooli ak'okuwulira nti ayagaddwa kaali kenkana kino najja kugamba mpulira nayagala najja kugamba mpulira nakola ki nayagala so omuvubuka n'omuwala bonna bayinza obutabeera bakyamu kyokka ate bonna bwona abalima bonna bakyamu kuba omuwala ayinza okuwulira nga tayagalwa ate nga ye omulenzi awulira ayagadde omuwala ayinza okuwulira nga ayagadde nnyo ate ng'omulenzi ye awulira ono tekikyavaayo buki vayibu takyagikola ki takyagiwulira nabwe kityo kuba n'ababiri bombi bayawukanye tubayigireko buyigizi tetugubasali
kubeera si be basoose. Neki kye tuyiga mu kwawukana kwabwe. First of almost omukyala abeerawo gwe n'olabanga eyakoma, n'olabanga amuliko wekka, naye muganda nga omukyala ne bw'aba bamuwalulira kkali era olimusanga mu bisegguusi nga waliwo akwebera. Abayimbi baaga teri mukyala akola ki? Addiba. Ate era teri mukyala yakoma. Abdulmulasi yagamba omukyala aba wa bbeeyi yali basudde okuva ku nsi paka kuyingira ntaana. Kyokka ate nammwe abakyala mulekeraawo okulowooza nti mmwe mubeera offended mwekka. Abakyala batukola ebintu mu maka, naye olw'okuba nti tewali ddoboozi lisituka nga liwolereza mwana wa bulenzi, tewali mwana wa bulenzi awangula musango eri mukyala. Era buli ekibaawo ffe twakalabirawo teri adda ku saidi ya mukyala. Omukyala ne bwakuvuma mu takisi naye n'omuvuma bonna bakukyukira, kubanga zo favors zajjira mu kitonde ekikyala. Tewaliyo awolereza kitonde kisajja. Musiguze kano kako weetaagayo ku driver, weetaagayo ku kameramaani. Kati nno bwe bwonke ng'omuntu bw'obaako ng'obbi omukyala wa munno naddala owa mukwano gwo. Anti ne bw'aligenda mu katale okugula ennyaanya ojja kujjukira naawe engeri gye wakukutanga naye nga bbaayo mumulese mungi. Ne bw'aligenda wa jaga nange namufuna gwe nti yalibanga agenze kwenda. Nabwe ekiteo ku nkumuliitu y'abakyala abali mu Uganda okuganzaamu muka omusajja ate muka munno naawe obeerako kikyamu ku bwongo. N'okwagala muka omusajja kiba kivve naye bibi bisiŋŋana okwebaka ku nnyoko waakiri webaka ku nnyazaalawo. Waakiri funa muka omusajja atali mukwano gwo, naye mukwano gwo. Waliwo abagenda okugamba nti anti Amiri yali yadduka dda ewaka. Omanyi ekyogezo ze zimu ku nsonga. Olowooza bano baatandise kweyagala lunaku lwa ggulo? Ayinza okuba baatandika dda okweyagala aya nga ze zimu ku nsonga eza ddusooli. Naye tusooke tunoonye embeera eno yatuuka atya. Ono okutunula mu ddereeva we era kameramaani we. Oluusi carelessness, okulagajjalira omukyala. Oluusi okuwulira nga yakoma tewakyali mulala ayinza kumwagala. Oluusi abakyala abo baagala ennyo, ffe ate abasajja tutuuka oba ne tufunamu engeri y'okuwunga nti baaba tulogerako, ffe tuliwo ffekka tebayinza kuddamu kufunayo muntu mulala. Omanyi ebintu by'omukwano bino byansobera ku saidi y'abaagalana. Bibanga poliisi n'omuntu wa bulijjo. Omusirikale bw'akugamba yimirira kudduka, kyokka bw'akugagenda oyinza oyimirira. Meaning omuntu ayagala ennyo gy'akoma okukugoba gy'okoma okweyongerayo, naye bw'alitambula nga ddeeri naawe olimugobererako. Kikyentegeeza bw'obanga mu mukwano leka kulaga nti gwayagala ennyo, toyiika nnyo, bajja kujooga. Toggwerayo nnyo, bajja kujooga. Beera fifite. Bwe bakuwa fifite waayo fifite, omukwano gusobole okubalansinga. Naye olunaku lw'oliwulira nti ogulimu wekka gujja kumenya okoggosinge n'owa mukenenya. Omukwano gukozza ate guluma n'okusinga mukenenya, naddala ng'ogulimu wekka ng'obeera mu kwemulugunya nti naye nga mpulira njagadde nnyo.
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.